yanga ajirina lwaki tamukubira nambuuza kabaka jali kati wenkuganda oyagala ba president ng'oli Muganda toyinza kwagalawo Ssaabasajja kadole Bobi Wine ayagala Buganda ayagala nyimba zayimbidde Buganda ulira Ibula kati kugaye Bobi Wine yajja muyindi ayagala kabaka era mubanda waki wa kabaka kati natukanga ayagala ekifo ng'okufuna ekifo ekyo tosobola kulekawo center of power meka bini Museveni wali atakkirizawo bugabe bwankole ate abeere n'omuntu gwayita ate mukama we nga te president olaba tunyigiriza Museveni ne tumulaga nti Ssaabasajja yekabejja bwekiri kati senga Museveni Muganda okiwulira senga Obuganda bwamumalako ddemiki emirembe kubanga wandibaddewo gyapeyinga alegensi nabannoku mwaggwamu amaanyi temulinawo demonstration wadde abaana bannoku muliwa nammwe ne mubulwayo ne ka demonstration wadde just ka demonstration ne ku kibiina abaana baatidde wetwogerera essaawa zino zennyini bamemba ba NUP bali bati tewali wadde demonstration mu Kampala nobody tewali muliwa Museveni alinga yamaze dde okwendoosinga Kenze kugambye reading signs ebifaananyi ebyo Museveni bye yabadde nabyo ng'atudde before Muhoozi ne banne cabinet ye. It is a clear indication. Reading signs mwe abavuganya ba Museveni kambabuli akakodyo ba Museveni bali ku bottom up naye mmwe bakina simanyi NUP muli ku up down musooka president Bobi Wine president olo mukole structure kali akasajja ka Museveni kalinga bali bennagamba abasajja abali mu Abadein kabale emyaka 6-10 mu maaso ya Uganda eri wano kati abaana ba Museveni batuuka n'osoma abo abazzukulu basoma bali kuzirankaze nkubuli ojja kuddamu owulira brigadier ogenda okuddamu owulira nga kano olyoka ataawo pape bannange era ffe era bokka be babeera mu magye okola ki kati oli mu betting oli mu kusindika nude picture ku WhatsApp simanyi muzina mpere simanyi muli ku nyimba za Tom Dick Allen Skin mwe mujja kukola ebyo tojja bibalabamu change of wind ne change in the wind byanjawulo oyino byegendereze nnyo n'ogamba tuli mu change of wind oba change in the wind wano nno ng'oli wa CRA simanyi Luganda simanyi fine art simanyi wakola divinity be attentive kubanga mumala obudde bungi musoma bintu simanyi bya muggulu ate ng'otujja mmala tugendeyo naye no doubt osoma bintu simanyi bya muggulu simanyi kati wano toyinza tegeera change in the wind ne change of wind reading signs either musiru nnyo Ibula tebavumanga kabaka wano it is on record NUP nga pate ekyavuddeyo nevuma kabaka naye ebyo ebiseera NUP yali teriiwo ekugaye people power twali tuli mu Kyaddondo beba bajja mu NUP it is the same team bamufumbiro okiwulira katezala mufumbiro tavumanga kabaka amuvumye emirundi mingi avodde buli muntu omukulu wato wafunye amugamba koda tikale wallayo oyinza okwagala obuyinza netubufune mirembe watenge eno kalicha ye mu firebase yonna eno kalicha yammwe kubanga omukungu yennyini yavumako omukulu Bidandisali abutu nawo tamwetonderanga Bobi Wine ng'ayimba yavumako Bidandisali yes kitabani kya gundi biki nga balina beef ne bebe era tobola nti bebe ali hesitant nnyo ku Bobi Wine kuba kyamugenda waki wala yagenda wano nabbe ettaka lya kabaka Bobi Wine yes nali esibako Buganda ne bumugambako so
njagala otegeere nti okuvoola abantu kuludde era nga yebadde wiponi abaana ba Nuupu gye bakozesa kati Bobi Wine wano lwaki tataddewo kifaananyi kya Lumbuye gumu ebiri Lumbuye yagamba Nnabakerega yeba digesta weesazeewo katukubyewo bampa naye nga Lumbuye oyo emirundi gyavodde Katikkiro Ibula mingi Bobi Wine tavangayo mingi we bamukwata lweyavayo nti noono activist Nambuze mu kwagala kadi ya Nuupu ne bamugamba nti atambule ng'ali bukunya okuva emukono paka Kampala akikola. Chogola Namboza ali dangerous ku TV than in parliament. Parliament asituka emirundi emeka. Emirundi emeka gwe gy'omulaba osinga mulaba ku ki? Panelist Namboza kwali for campaigning ni mukono perception kuba abantu be mukono buli bamulaba ku TV bo bakimanya abana abatasoma nti omulaba Namboza ateesa Chogola frontira bazigula Lutamaguzi teri program jotajala bako Lutamaguzi ku radio why bakitegeera nti parliament bwokola emirimu emirungi ekusaanikira togenda okudda Balonzi nga bakwerabira kati bateeseza ku TV na radio bakola deception bonnanga tebayina mirimu newe mbasomesa mazlo timutegeera osindika otya omuntu mu parliament nga tabadde na mulimu mazlo tekikkiriza esooka afune shelter n'employment oli okogende naye ne musindika egguli abagambe Nyeko Derrick ne musindika talina kyeyali yakoze mu parliament nekimu woolabira MP atalina kyakola mu parliament bye bino wammanga bino byolabirangako MP talina kyakola mu parliament one tebava ku TV ne radio genderera nyabo abawa nnyo interview mu nkubo za parliament but MP abali serious tebalina budde bwa TV olabe Serwanyi nti nali ku TV akolako ki olabe bali ba oboss tebalina budde naye ffe tugendera kuona ali ku ki perception bakyala nnyo ku TV kubanga TV campaign mwete mukitegeera abera ku TV ng'obudde tunuulira TV z'MP ziri specific ne radio program yaabwe genda ku barometer ojja kulaba campaign number 1 Lutamaguzi n'awaana Bobi Wine nga bwali president ng'eyakimanyi si president but perception eri gye bamulonda kibagala owulira abatunda enkoko wali erukaya nti kibagambe perception kibagambe Museveni ngenda mujjako emyezi ebiri tegiwera wala ne basuula enkoko n'ovuga n'ogenda deception bagambe kyebalina okukola ki okuwulira mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo wakimanyi nti waliwo abantu mu Buganda batasobola kubeera mabega wa Bobi Wine ng'asooka yenze sifugwa basiru sobola I cannot katukaba ekintu kye tulina okukola tulina kwempoweringa regioni zaffe Museveni atya nnyo regioni naye kakati ono Bobi Wine ebintu byatuleta yaleeta twafuna kino ekintu kya Nuupu ne kidividing abantu mu Buganda bali divided they cannot fight tebasobola kukola bintu birungi kubanga bintu ebirungi byonna tuli divided ate leader gwe twafuna nti leader waffe naye mwenammwe bannange mutusaasire abasajja balina PhD balina masters balina buli kintu saba okulembeze tebwetaaga PhD bwetaaga omuyigirize ow'amaanyi bwe mbulirayo omuyigi ataale muyigirize eyakola ebintu n'omukulembeze gwe tulina yasomanga gwe bye wasoma anti yasoma MDD siganye by the way MDD is one of the best courses nga boolaba bwe tusoma journalism naffe yasingayo bulungi it's very good course nekyenkugamba bwe tugenda mu regional politics can we tell the people nti ono omwana yasinga mu bantu bonna be tulina nti yakulembedde all the brains behind kankuwa example nze bwe nabeera mu parliament yawe oyo Nsereko yagezaako okungatta ne Bobi Wine Muhammad Nsereko
Nengamba Bobi Wine nti omuntu gwonga mana nengamba Nsereko. Omuntu gwonga naye tategeera. From the beginning. From the beginning. Ngoyo taina mukwano. Mwali luddawa. Mu parliament mu kantini mu parliament munda. Mu kantini. Nsereko naleeta Kyagulanyi. Nsereko naleeta Kyagulanyi namunkwa. Era oyo Nsereko yakola party nene nnyo kutusibako Kyagulanyi. Lwaki kati bamukuba nnyo? Nati tebamanyi mukwano. Busiru. Kati yorwa kuba bambi ekisanche ndoza n'okubanga tayagala nnyo kulwana. Ani Nsereko. Nsereko manye bisere bi mutalwana. Tola bo bamuleta ku TV. Akana ne kamufukire. No, kanso sema kade namufuma Nsereko walaba ina kintu kyaddamu. Taina kye yaddamu. Yasiri kabisiris. Ate eyenno ye problemu yesinga butalwana. Talinga mmwe. Nze bankwatako nwana okuva ku makya paka ekiro nga tulwana. Kati bakozesa obusirise bwa Nsereko n'omutima omulungi gw'ayina. N'omutima omulungi gw'ayina. Bamukozesa batandika omulwana. Nze ate nina ekintu kimu. Nze omuntu bw'abeera mukwano gwange. Abeera mukwano gwange paka bwe naafa. Kati nze abantu bagira ndi Nsereko alina kibi kyakoze. Etteeka erituyambako okugoba okumanyira abantu, okunafuya abantu, okubafuula abawansi, okubafuula ab'ekitalo, okuvuma abantu, okuwemula abantu. Etteeka yeyi. Character assassination. Character, by the way, this law, it is fighting character assassination. Kubanga abaana abo amaanyi gaabwe gonna gabadde mu character assassination. Balaba katolu bwama nabajala mukolako character assassination bamuchanya abantu bamuvumya abantu bamaliriza bebalemererwa fe bakalampenge abawutenkali twawutenkali abalemwa batulemwa bagenda kukola ki you look at me ne munvaako lero ngoli munyivu nnyo kato bwe mwali mu parliament ne bamukuletera mu kantini wamugamba otya Nsereko ko mwana oyo? Nsereko namugambe ebigambo byange bibiri kubanga ebintu bino kato njagala twogere ngo ina bwino naye mu parliament muli mu kamera oyo omwana mumanyi neto munsibaako Nsereko tonsibaako Bobi Wine tategeera tayina mukwano. Buli kaseera aba akyusa goal post. Ayina enkwe empitirivu. Abantu bonna abamuyamba bonna yabakuba. Kasozi aliriddawa. Oyo Kasozi na Ibrahim Kasozi. Oyo yali MP wa Makindye. Tiyamala n'amusuula. Kwegamba amanyi Kasozi sente mekazi yateeka mu Bobi Wine. Kwegamba kozesa n'akusuula n'afuna abalala nabo n'abakozesa n'abasuula kati bano bemupi balowooza nti bajja kuddayo bagenda kubaleetera ba boda gozanyisa Bobi Wine. Bobi Wine tayagala muntu yenna ali waggulu, tayagala muntu yenna ayina linnya, tayagala muntu yenna ayina gundi. Kwegamba Bobi Wine mu bufunze is the little Hitler oba manyi ku history wa politics. Hitler twegulumingide baba nazi kanupu nkalabanga nazi group Hitler kanazi group mkuru wako ye Bobi Wine ne exactly what Hitler did Bobi Wine byakola ajanga ali inferior naleta ebyambalo ebyamaje ebyanki befula abagezi, but this boy is shallow, very stupid. Kato bagenda kukola ekikyamu kati njagala bandope gono osobola komera ku bulwadde bw'oliko nati kakati njagala agende yewozeeko anoonye bw'aba tali stupid lwaki akola ebiri stupid. Akute kuta abaana baffe abateekateeka ayagala obatwala mu ayagala bafuuke violent batandika okulwana n'abantu ffe tubeere mu ggwanga erina violence everywhere. Life tekoma ku Museveni.
Uganda yaliwo nga Museveni taliwo. Lwaki ffe tufuuka bakalupuliti ba Museveni olw'okuba Museveni afuga bannayuganda babonebone batandika okuttibwa olw'okuba ggwe oyagala okuteekawo ekintu. You want to put in a facade okubuzaabuza abantu nga bw'oli munaku. Oli munaku otya? Omunaku asiba ku biiki. Musiruwazaani muli mu struggle mulwana. Mulwanira. Muli struggle ki gye mulimu? Struggle jeruwa starta je mungamba je. Kwe gamba kati kugwe Uganda first, putting Uganda first. Nanti chenjagala nkulage. Bina abakulembeze bagenda ne bavaawo. Uganda ekola ki? Esigala weeri. Ne Bobi Wine ebintu byakola alinganga agamba nti Museveni agenda ne Uganda. Uganda ejja kusigalawo. Ne mulinganga abatulemeso mwagire musajja wa mwaberewo ayagala bana baffe kuba ku street kubatta ffe tukyayagala. Anko Kato, this is what we are saying. Kati olwo tukole tutya kuba twagala Museveni avewo ne Uganda tujagala. Kati tukole tutya. Ababasookawo bakola botya. By the way, this violence Museveni yagenda mu nsiko. Let me tell you. Emirembe gy'ensiko nayo gyaliwo ne giggwawo. N'emirembe gy'okugenda ku street okwekalakaasa nagyo gyaggwawo. Baabikola e Libya baafunamu ki? Baabikola e Egypt waliyo ki? Baabikola e Iraq yaterero yagwa. Kati tukole ki? Kuba n'akalulu tekatuyamba. Kati ekintu kye tulina okukola. Akalulu oli yakeetegekera.